Alien Skin wuno akoze ekiraamo agambye nti nno tebamuziikanga mu kyalo. Oyinza okulooza nti aba Newspark Channel tuli mu kutema mugambo naye twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi ka Alien Skin era munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate abaako by'ayogera ku bya Bobi Wine okuba nti no yafuluma eggwanga lyattu Uganda. Nene bwe mba nfiiridde wano eno kale temunzisanga waffe kuba teryajja kunnambula eyo mu kyalo. Mufaanyi okunoonya ennyo we musobola okunteeka awanga waffe oba bwe tewaliwo mugulangawo. Bisho ne wajja labika. Bisidamu. Neka ne mbasifudde. Kyokyo ekizibu. Na programu eyo. Kale kijja ky'abajulizi bonna abali mu kyasa ekyo. Kati walabye kadingo kyakoze nti pulezidenti yakasooka okukutanga afuluma ensi. Kati kulabo oti ba championi tebafekinga. Kyakitegeeza ne mu ndongo yali champ. Yaposti yangu nagamba nti ndongo njivuddemu. Neza ate yalagamba na next. Neza ate na next nkulaga ndongo njivuddemu lwaki. Kantu katono nyo kakana nezi nenteza mu. Lwaki. Nzo kufuna milioni 10 mu ndongo nfune emitwalo 10 nga siyimbye. Then kati ndongo jijajinge. Ojako ono malofuna answer. Ojako take your time. Nzina namanya bwe president kyayagala ni kyatayagala ningamba abasiya zitabagala ne bakomaga abakulu ne bangamba bagenda kumma business yeweru ningamba sigena genda bulali. Subscribe nga like nga leka obaka bwawo mu comment section tugenzeeko ewa Pastor Ssenyonga wuno avuddeyo ne yeewozaako ku bya Pastor Kayanja. Jjukira ono ye yasinga okukiteekamu amaanyi ng'agamba nti Pastor Kayanja yali abaana ebisiyaga. Kaakati wuno avuddeyo n'abaako byannyonnyola bannamawulire. Siina maanyi na buyinza na tekinologiya ayingira mu Pastor Kayanja's phone ne mu receivingira video y'ekisiyaga nenji openinga nenji viewinga kubanga omuntu yabi openinga na bi viewinga kati bwe mara nenga nti yoye ondabye nze Ssenyonga bagenda kunenyaku agamanyi sigalina nze sina kasajja ku mutima ku Pastor Kayanja. Njagala kubajjukiza Pastor Kayanja bwe yalina ensonga zino emyaka giri egya 9 na buli olwasooka mu 2000 ezo bwezityo where Pastor Sempa was involved and others. Nachaza Pastor Kayanja wano ku Top Radio yewozeeko. Namuchaza yewozeeko. Singa muchawa lwaki namuchaza. Najje enfunde zitali mulundi gumu. Neyewoza bwe n'abasumba bane bangamba lwaki omuwadde okwogera. Nze bagani munani tuweereza Katonda. Oluusi asonyiwa n'abantu oluusi bakibuka. Oluusi bayinza n'okubanga bamuwaayiriza. Naye nali mbiwuliddeko we namukyaliza nali nabiwulirako. Yes, nali nabiwulirako. Nali nabiwulirako ne ku bantu abali ku lusegerero namba 2 ne namba 3 nga bangamba dda. Ninze ne mmanya biri byaliwo oba tebikyatebe byaliwo naye mbyemabega. Ne muwagira Musumba Kayanja. Kino bwe kibaawo ng'abaana abatali 5, abatali 10, abatali 15, abatali 20 bajja bagaba ne tuvunda tufa biki nenga nedda bannange. Bayibuli egamba temudenyanga mukadde okujjako nga waliwo obujulizi obwabaki oba abantu ababiri. Nenda genda okulanga abantu bali babiri bali abiri bali asatu nengamba kino kyetaaga okukolako nengubira Pastor Kayanja simu yagikwata nentuula nempuliranga kyetaaga okwogerako nempandikira ebbaluwa yasooka nenga Musumba Kayanja twogeremuko bano abaana bajja boogera ebintu bino njagala tumanye engeri tuyinza okuwagiramu n'okubasirisa. Nemugamba mu bbaluwa sibakkiririzaamu neweetaaga naffe otunnyonnyolemu Katonda tulabe engeri gye tunaakulwanirira. Bbaluwa tiyagiddamu sirange nentuula. Ebbanga neriyita abaana abalala ne bajja ate nga balina ebintu bingi. Nze kino sinze nkitadde mu public.
Bwetweyongerayo olutalo lwa Jjajja Jumba kw'ossa ne SB4 lukyagendera ddala mu maaso. Kaakati no SB4 asazeewo okuluyingizaamu Hajji ono. Bano abahabo mubategeerera ddala bulungi balukwago. Kaakati no munnange SB4 nga yeegasse ne Lukwago abavuddeyo ne babeera ng'ate baddiza omuliro Jjajja Jumba. Jjajja Jumba yagambye nti agenda kubeera ng'aloga SB4 walemererwa okuba nti naamuloga essabo lye baliggale. Bwe ndaba Jumba awo nga kati anfesize bwati so mubukya ne mugwa mu ate nange yangaye mwanasanga ku seti mbagenda ku kati Jumba nkulayirira mbadde nkusaba omuntu yenna amanyi wenkolera akuleete nja kukuba ati yagambe wabazze ompita mundekereze era mubonereza tesigenda seetaaga kukola training nja kukuba Jumba tulina ebizibu naye Katonda yakwagudde sirwananga kuva mu buto bwange sirwananga anze ndi mulwanyi bano abannumba bwe batyo seetaaga kukola training yenna ojja gwa mu gaapu zange tujja kwekuba bwe tebiriimu ddogo tebiriimu ki tebiriimu ngumi jangu mbadde nkusaba waladde akatambi kaneeno tera okubeera kindi awo ku kkooti waliwo gardens bazita forest njagala ojja ntiwagala nti nno fuleyo omuntu nga ndi ku setimbo je sibanga tunkwata onkuba bulaadi tujja kwekuba waliwo omulalu omumanyi kati oyeteetago omulalu yajja neyekubya omuntu oluyi oli n'amukuba ebiko eddalu lyawonera tujja mukaddenza mugenda kumpa ekirabo ebyada mujja kumpa ekirabo nze nja mubakubira mumpa ekirabo tujja kikuwa abanasooka okikuwa yenze nange bwe naamugwako obulungi nga teyeesonyema mafiina mwe bawumwe bakamada wemba nkuba omusajja oyo temujjako kamera byagala katambi kituufu oba si ekyo tutegeke fight ring tukubisa bipande abogezi babajje nabange bajje weyuze mubaboze ensooka omwami ono yannumbagana nensirika yakulumba bazze balumba mama Fiina nga mbalaba nze mbabikula nembasomako nedde balumbidde mukyalo oyo mama Fiina oyo nze nga nze Saddam saagana kumwogerako ayina entalo ze yanwanira nga talina mu kamera behind the camera nga sina na kye mugambye nezigguka buggusi omukyalo oyo mulungi bambi abatamumanyi oli maama waggwanga byakoze mu kamera byatakoledde mu kamera bingi okusinga byakoledde mu kamera ate ne Mafina takimanyi nti odi gundi eno ngenda wallahi kozi nga guwa mugambe tannantumako era ajja kukyeka inzo omwe yali alwana mama Fiina naye waliho kuba mulwana genda omubuuzi tewanda bakonga mulwana galina bajjumba nze kyasaba kulima ku bajjumba kumanyira ate nakuba mama Fiina mu mwaka gwa 2007 28 genda omubuuzi teyali badde ng'ayimye oyo mukazi mulungi nnyo nze bwe mbanga naali badde njijala abakazi abasamize abalungi nambeemu era simanyi nnyo nze tankusigana nali ngenzeke wenti oba wallahi sigenda ne kudwero wajjanjibira wallahi ndayira nga ndi mu kamera simanyiwo ne byenjogera kati summa billahi jabyeka tabimanyi wallahi billahi tallahi sitya mwinta kato at least nsobola okuvayo ne mbako kyenjogera kono omugwagwa nga mulumbi ave ku mukazi oyo kale fo wabajja tumanyira jatumanyire ne mama Fiina amuleke mama waggwanga nga bwoyogedde Mshtage inze nyinako we namusange Dubai mama Fiina nga nyina we nkwatidde nga ina chali wange gwali na ye omubuuza nga mutudde mu hotel nanze bina nga Saddam Lukwago kiki ne mugamba ABCD tisobola okuleka gwe Jumba gw'omubbi ani gw'oyambi Jumba yambi tewali kaakati oluvannyuma lw'okuba nti no Jjajja Jumba yavuddeyo ne yeewera nga bw'agenda okuba nti nate aloga SB4 bangi bavuddeyo ne babaako be boogera ku nsonga zino. Jjajja Jumba osobola kuloga kintu eki
busajja bwo kubanga bo obusobola naye ebyokukangakanga abantu mungenda kuloga simanye before toyina ddogo lyoyina jjajja jjumba osobola okuloga obusajja bwo notaddamu kwebaka ku buli kakazi naye ebyokugamba mbu tisa tisosobola okuloga omuntu bw'oba oli mulogo ng'oli mulogo w'amaanyi kiki ekyatutte mukazi wo ebweru bamujjanjabe ng'omufere awedde emirimu munja kuloga gw'ologaani gwe muferereri Loganzi lwaki ologesi bifo Loganzi enkulage nti amayimbe tegaliyo teri kiriyo mukangakanga abantu n'okatuna akasajja akakulu kayina embazi kalinga ettama ly'embizzi bw'agenda kuloga era bw'ogenda okuloga bakugamba genda ofune ensonga ku oyo gwe twagala okuloga era nkikuutira nnyo abantu mwegendereze nnyo abantu ababeesoosaako awatali nsonga baalibanga banoonya nsonga kubakomya Mukulu Jjumba aligaweesa bino by'oli mu kuzannyirira yaliba enkomerero yo singa teweegendereze eddya mw'otudde waliwo eyalisookamu eyali omuganzi mu maka ago era ng'alowooza yasalawo ekyenkomeredde mu nsonga zammwe ezo ze mulimu Kaddulubaale bw'akugambanga nti nva mu maaso ggwe mukyala muto mbadde nkusaba weetegulenga mangu kuba batera okubeera n'obujja reaction yo ku kintu ekibeera kikoleddwako esanyusa nnyo oyo abeera akikozeeko ne bw'ebeera etya so nga ate reaction esinga okubeera enkulu kusirika n'omulabewo n'atamanya ky'omulowooleza y'ensonga lwaki kamunya obwana bw'embaata ebutwala bbalirirwe kubanga bw'enona akaana k'embaata embaata tereakitinga mu ngeri yonna naye enkoko ekyacala obwana bawaayo basiiba basomba batwala ku kino ekigenda mu maaso kyendaba wakati mu mizannyo gyammwe funangamu okufumiitiriza weebuuze lwaki banjagaza ki era baagala njogere ki bino byonna bye weekalakaasa n'obusungu bw'oyolesa akugoba byakunoonyaamu era byakusuubiramu lwakuba ogenda kukola siteetimenti egi ereekaane n'okusinga emizindaalo gya Elvis Sechanzi ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo amakomera ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo entaana na bwe kityo njagala weeyisenga embaata etareakitinga kamunye ne bw'ebeera enonya obukoko bwayo oyo omwana gwe bakuteze SB4 oba gwe mweteze mu mbeera yonna ayinza okuba trigger egenda okukusuula wansi mu nnyanga lwa nsonga akongojja mu magwani akongojja emmandwa gye bayitaani otera kumulaba naani gwe mwakola ki gwe mwajja ki mu kamwa okumutta obussi tekirinaamu ddakiika singa alaba nga kyekigenda okukumegga era ebyo by'olayira simanya bw'otakola bw'oti ojja kumanya sinze aligaweesa bw'otakola bw'oti ojja kumanya sinze aligaweesa teweewera ensi yatabuka abantu abamu ebyenfuna babizannyira mu bulamu bwa bannaabwe olaba abamu basobola n'okubizannyira mu bulamu bw'abaana baabwe ate olwo be basanze obukulu ng'amannyo era waalisoose ne weebuuza nti lwaki baabeesembereza bayinza okuba baabeesembereza kutagetinga ggwe kubanga bajjira mu kaseera oluvannyuma lw'okujja kwo ne munnoowo omulwadde kati gwensabira awone kyalibanga akaseera akaabaleesa katuuse bakusokyesoke oyogere kubanga bakimanyi tosengejja then enkyowulire enkoona ku ddimwa
Mu mawulire amalala Calvin Kayanja wuno ayina kyagamba wano. Omukazi n'akwata ssente ze n'azimbira nnyoko ennyumba gwe yali ekubidde ekisoga. Nkumanyi bulungi naye n'omuddako n'osimba amanyi. Community erina okuyiga okuwa ekitiibwa abakazi abasobola okukyusa obulamu bw'abasajja. Omuwala n'ajja omuyaayo ku street n'agufuula omuntu. Muli kuno musimba amannyo. Lwaki mukulembeza nnyenge effubitizi n'okudiba n'olaba olukazi olwa ttinti mu nviiri ddagala ly'ensansa nalwo luli lwano lussa mukazi munnaalo ku ttaka. Oyinza okutubulirayo omusajja gwe waleyizinga ggwe. Oyo omuvubuka wano we yajjira wali osobola okumwagala. Oyina contribution ku musajja yenna. Baganda bange tulina abaana ab'obuwala tulina ne baganda baffe abawala. Tuwe respect omukazi asobola okukyusa obulamu bw'omusajja. Najja omuyaayo ku street n'agufuula omuntu. Olwaleero gwe gugula babulogo okukakkanya ekitiibwa kye n'erinnya lye. Nnyoko wano yali tafiiridde mu nnyumba. Olwa social media ne influence gy'olina olw'omukazi n'agamba no tugende tutereeza obulamu bw'okyalo. Maama otumuzimbira akayumba kubanga ensi bw'enaategeera nti asula mu kifulukwa kijja tuleka wabi bakazi bameka. Essaawa etuuse African community tubeere n'enkola entuufu ey'ensonga. Mulekeraawo okukkakkanya abantu abalina contribution olw'ensonga zammwe ezenge obutaagaliza n'effubitizi. Mirembe jju ngenda kukulwanira paka ku ssaawa esembayo. Bunsambya munnange yaggunze Mirembe olunaku olw'eggulo. Katubeere nga tubikuwa senga Acid yaleesa amawulire gano. Baddiyale ndabagamba lumu nja kukola either ekkanisa oba essabo mwe mubeera munnonderako. I was telling Mirembe nti yeesonyiwa omusajja tamwagala. Yeesonyiwa omusajja tamwagaliza kirungi. Nti omusajja ajja muloga baddiyale ndiwo okubategeeza nti olwaleero luno ensambya yakubye Mirembe. Nsambya yakubye Mirembe. Nsambya yakubye Mirembe ku branch ey'ensambya. Yamukubidde ki? Because Mirembe was trying to remove a picture that was having both of them. Guy namukuba nakubiramu ne client. Had you separated the business, you wouldn't have gotten those issues. Mirembe ng'otwagaza Mirembe mukwano yawula business. Yawula business omusajja muleke wali nawe osigale woli. Yawula business. Had you listened? Tebandi kutimpudde. Omukwano yawula business yo kuyoyo omusajja, otherwise n'amasasi bajja gakukuba. Because right now the only access that guy has on you is you going to the premises. Ojja kulaba ekisingawo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section.